mwenye msinziro okubeera nga ate mugoberera nyongera okubeera nga ate mbaanirizako okufaani Pro UG of course komuli abalabira mu ggwanga Uganda mbabuuzaako abalabira wali mu ddungu wonna Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain wonna mwebale nnyo mwebale okubeera nga ate mugoberera Canada, America, Europe yonna ate nammwe sisobola okubeera nga ate mbeerabira muli bangi nnyo mwebale okubeera nga ate mugoberera Mutafaadi Pro UG ate mwe kikigenda mu maaso wano tubeera namulinga bugatambula mu ggwanga Uganda ne bw'eggwanga yonna era nga gwe omulimu guli gumu gwolina okubeera nga tokola. Make sure you subscribe ate ka notification beera ako nako kakone kukajja kubeera nga kakwalatinga buli lwe naaba ntaddeyo ekipya ojja kubeera nga ofuna ka notification awo ndikakati omukulu alina ekipya kyasuuda okubeera nga ate atuyigirayo era nga kambeere ndowooza nga ntandika n'amawulire ga Fiona Nyamutoolo mukyala wa Eddie Kenzo kakati waliwo ebitandisa okubeera nga ate bitambula oluvannyuma okubeera nga Speaker Anita Among yateebwako envumbo takkirizibwa okubeera nga ate afuluma eggwanga n'agenda wali mu ggwanga lya America oba Canada oba Dubai oba UK akati no waliwo ebitandisa okubeera nga ate bitambula era nga amawulire gesobodde okubeera nga ate mfuna okuva mu bisenge ebyenjawulo galaga nti Fiona Nyamutoolo anytime from now yandifuuka Speaker wa Uganda addako. Fiona Nyamutoolo yandifuuka Speaker wa Uganda addako era nga omukulu Eddie Kenzo y'omu ku bagenda okubeera nga ate beeyagalira ddala mu kintu kino era nga byonna ebisingako bagenda kubeera nga ate mbikuleetera mu katambi nawe osobola okubeera nga ate obyerabirako abula ffe Fiona Nyamutoolo tetumulinaako obuzibu era nga tumwagaliza kisinga bw'ababa nga basize okubeera nga ate bamulonda nga Speaker. I think she can qualify ayogera ddala oluzungu ate ebintu ndaba nga abikola bulungi era abagoberezi bemunnaye era buli wadde abeera n'abantu abamugoberera abeera ne crowd era nga kino kikimu ku ebyo byamuleetedde okubeera nga ate bamunominatinga so bino bivuddeyo tujja kubeera nga ate tubikuleetera wano of course likinga sharingirako abalala ate nagamba comment section ebeera open naye wandiikawo wansi awo endowooza yo gwe ekintu kino okirowoozaako otya bamuwa Speaker addire Anita Among mu bigere oba olaba nga tasanidde kubeera nga ate afuuka Speaker. So ebyo nebisingako kambeere nga mbikutera mu katambi ate era still nga tukyali ku nsonga za Nyamutoolo waliwo omwami avuddeyo n'abeera nga abaako ebigambo byayogera era nga namwe ogenda kubeera nga ate mubyewulirirako. Omwami ono agambye Fiona Nyamutoolo yaluga Eddie Kenzo ebyo nebisingako of course byonna ogenda kubeera nga ate obyewulirirako mu maaso awo ate naba nkugiddeko Fiona Nyamutoolo ne Eddie Kenzo of course nina obutambi bulala bungi nnyo obunyuma tula butuuzi awo so kambeere nga timbatirawo obutambi buno ate oluvannyuma nkumawo n'amawulire amalala mangi nnyo tuteekebwamu ssente Sheikh Ashraf era nga waali nnyo okubeera nga ate akulombera edduwago nawe alina ebizibu by'enjawulo simanya visa zaagaana simanya obufumbo bwagaana omukyala yanoba yagaana okudda obusonga butini nnyo Sheikh Ashraf asobola okubeera nga ate akuyambako enamba y'essimu kweri ku screen awo obeera nga ate omunoonyaako abeere nga ate akwasaganya mu mbeera ez'enjawulo kambatero video zino ate nkumawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo naye mmwe baana mmwe mulaba engeri Nyamutoolo gye bamupushingamu Nyamutoolo ono waliwo ekigenda mu maaso kye tutanaba kutegeera tetutanaba kuzuula mwakyegenderezaako nti Nyamutoolo ye mubaka wa paliamenti yekka owa NRM ayagala ennyumba zonna azina abawagizi baluuyi luno luuyi luli onna Nyamutoolo ono bamukkiririzaamu ate engeri gye bapushingamu Nyamutoolo si ya bulijjo bw'atambula byalo ku byalo anti ne Kyagulanyi bw'atyo bwe yatandika era temwewuunya Nyamutoolo ono nga z'okusitandinga ku bwa pulezidenti Nyamutoolo alimu ekintu kye sinaba kutegeera leero bwenkakasizza Nyatoolo minisita mukazi wa Kenzo levo yesi ya bulogo ne yasukka omanyi bw'ova mu bulogo odda mu busezi kiyakoze Kenzo Nambole Eddie Kenzo omanyi yakwata Miss Uganda kati Eddie Kenzo yatuuse nga Uganda by the way congratulations ngemaze okuwininga vibes weziri Kenzo bwe yalabe Miss Uganda n'agamba abaana bange ba big talent enzirayo ne Miss Uganda
gatinya tolo ne gamutuuka muki mukutu ti omukulu asimbudde ne Miss Uganda. Omanyi Nyatolo kyakoze, yakubye esimu ya Kenzo namugamba dakiika 2 komawa ne Nambole tugenda ffenna waka. Kenzo yastopize convoy n'akwata ka boda okudde Nambole okuddayo ne minister Yamutolo. Kenzo kwe imagine Kenzo naye abadde n'alebo muli babi, Museveni Muhoozi muli babi. Imagine Kenzo yabeeranga ku nnyonyi buli week. Ka Eddie Kenzo talina asija atabaako, talina awaadi z'atabaako. Ne Eddie Kenzo kati amaze emyaka 2 tafuna shoze wabweru. Ne NRM muli bazibu. Yonna yagwa, Eddie Kenzo yagwa, ne Uganda nayo yagwa. Eddie Kenzo sawa zakakati singa level z'ababana boyi. Ne NRM yamusuulirawo. Eddie Kenzo yagwira ddala, NRM muli bazibu. Omusajja yabeeranga ku nnyonyi. Sawa zakakati Eddie Kenzo bamuwasa omuvubuka. Eddie Kenzo yafumba ewaka. Eddie Kenzo n'engoye z'omukazi n'obuliri nti ayala. Allahu akbar. NRM muli babi, Museveni muli babi, musse entertainment industry musse buli kimu kyonna basajja mu muli babi. Aye, abayimbi bonna mabasuula. NRM abantu bonna mbasudde eddalu abayinanga future. Catherine Kusaasira, bani bano anyonani Ashibaga Kato, Mayinja, banage NRM. Kyofuna nze nazigana sente zammwe. Nazigana siso akulya sente za NRM. Nera wallahi billah okulya embizi bwe muli yanganga nti nziridde mutegeera nagudde eddalu nakiteeka ne mu kiraamu. Hello guys, banange nzize kubagamba ko bubbi obuli mu kibuga Kampala right now. Things are getting worse guys. Be alert. Bwoba oli mu kibuga bambi. So the first thing when you're in town, don't give your attention to anyone. Actually, I'm going to give you my experience, but thank God nothing happened to me. Because right now I know how to handle such things. Newaliwo someone atamanyi. I'm going to be telling my story after whatever I want to say right now, okay? So, when you go to town, the first thing you have to do, don't give your attention to anyone. Don't give your attention to anyone. 5 seconds are enough. Okubanga bakubye nga bakumaze 5 seconds. 1 2 3 4 5 seconds. So don't give your attention to anyone. The moment you give your attention to anyone, go owedde ekibuga ogenda kuvaamu nga tolina kyolina, tolina simu nga n'okutegeera olabika totegeera. I don't know whether these guys that some of them are using witchcraft. I don't know, but don't give your attention to anyone. Don't speak to anyone you don't know. Oli ne bwajjanga yeeyogeza tomuddamu, just move on. Don't even look behind. Withdrawing money in town, guys, withdrawing money in town right now is very risky. Be it a bank, be it a mobile money, be it a, those nice places ngolaba it is a secure place. Things are becoming so bad. Bagenda kugoberera from that place, bakugoberera mpaka ewaka. Mukiwulira ba mad. Things are getting worse. So if it's possible for you to withdraw money ngokyali ene waka oba obeera Salama oba obeera Nigeria, if you can withdraw money before you come to town, do that. Otherwise, be it a bank, bagenda kugoberera from the bank, they are going to follow you from anywhere you withdrew money from. They are going to follow you and they will be with you the whole day. Oba you withdrew the money like in the morning at 8, they'll be with you ogende ku mulimu. They are going to stay around ate babeera mu group. Ngabolaba ku videos zetubadde tulaba, they be like 15 babeera bangi. Then they will follow you, and this goes to people that are driving. Mubadde mulowooza mbu you're safe, but they will follow you n'emmotoka yo bulungi to your home. Bagenda ku following at what they do, they follow you slowly by slowly. Ovuga emmotoka nga bakuvaako emabega mpola. They don't move with you like closely, bakugoberera mpola. Now when you reach your gate, that is where the drama comes. Nga you've packed very well. Olaba bulabi bantu from all sides,
about 20 or 15. So banange, anything that can attract thieves ngoli mu town, avoid it. If it's possible for you to withdraw money ngatona genda mu town, I think it's the best thing to do. The other thing is don't move around with a lot of money. When I know lina sente olyawo ozigula kiri bakula basimanyi olabye kali oguze, that even that will attract them to follow you around. The next thing is you people. And what is funny is, for us abakazi tebali tukuba like ebyemigera, abakazi tebali bakuba. What they do, they approach you. So that is the story I'm going to give you guys. They approach you, they talk to you. That is what I was talking about. Don't give your attention to anyone. Toyogera na muntu yana. If someone comes yogera, like shout and be like sikumanyi, don't talk to me, I don't speak to people I don't know, like embarrass them. They will just move away. But the moment the moment you listen, go forward. So guys, withdrawing money in town, simanyi tugenda kola. Moving around with a lot of money, speaking to people you don't know. When you go to town, go do what you're supposed to do and leave town. So guys, let me give you my experience. Recently ngenda mu town. Awo old park mulaba Mega Standard Weli. Omega Standard Weli main entrance opposite park. Then noyambukira ddala ng'oli ku side ya Mega, noyambukira ddala nomalayo that whole that car hill. Should I call it a hill? I don't even know. Noyambuka wonna nomalayo. Then awo ng'owese waliwo a new pharmacy. I know you people know it. Pharmacy. That pharmacy is new. 10 I doubt whether it has a wezeza like 3 months. It's about I think 2 months. I don't know. So nabadde ndi awo ku pharmacy. Natuka bulungi. Then I told the woman what I wanted. In less than a minute. Nali nyimidde nga nakatuka went in less than a minute. A man came. Nga muwanvu, I think he's in his mid or late 30s. Nga he's very smart. Nga board, it wasn't a border. These bikes like a ringa bike. Yeah, it wasn't a border. Zineza business. It was a bike like nga it looks like it is a personal bike. Okay, so ndiao I'm waiting for my medicine bag. They are giving me my medicine. Then I just hear someone in my ears coming from nowhere. Simanyanga hambo, simanyanga nyabo, simanyanga sirina mafuta, simanyanga bichi. And I'm looking at the guy, I'm like, tolina mafuta. The guy looks smart. Akute this helmet, ngakute helmet. Simanyanga njagala, simanyanga ondagirire, simanya bichi. I was like, sikumanyi. I shouted, guys, I shouted. Everyone in the pharmacy was like, the guy got embarrassed. He moved. Yatambuliddewo. Because I know the moment you give them attention. And after that, we yatambudde nakwata nagenda ku bike ye navuga navao immediately. These women in the pharmacy ne bamboza ne bangamba ambo, we thought you're together. I was like, you guys, I just entered this place just right now. It is less than a minute. Did you see me entering with anyone? So guys, be very alert. Bintu byakyusemu. People that drive namwe bali bakugoberera, they can be around you for the whole day if they want something from you. Nga balaba oba withdrawing the sente ate nga bakugoberedde balaba tolina kyozikozeemu nga they know that you're going back with that money at home. So guys, be very careful. I don't know what you are going to do. Kubanga ne mu bank bakugoberera. You go withdraw money from the bank, ne bakugoberera. Mobile money, those ones are worse. So bakyala n'abaami, I don't know. Oba tufune paper spray, oba tukolechi, I don't know naye bambi. Kati byakwefaako anyway. Bye.